Yes, akaseera kagenda kubeeramu embooko muzirina mu kuba embooko naye kikole ng'omanyi nti naye we kakulindiridde bwe tulokoka tetufuuka basiru towassa omuntu wa kika kyo ffe tuli bannayuganda. Waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. Tukweyanziza nnyo omulungi akyekumidde ku UGNOW TV. Nze Stone M nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyolwaleero ne mwami Kango azze otutemera ebigenda maaso mu nsi ne biki byalaba ne biki bigenda maaso. Wabula leero omugagga ssebo yatutaddemu kasente n'atuleese no ku woteeri ennene Lounge Hotel e Matugga nga bagamba nti buli lwa mukaaga balina family day out. Yes, Friday balina live band, ku Sunday balina oldies chill out abakadde mu baleete. Accommodation zaabwe rooms za kabi zitandikira ku $5,000 steam ne sauna kwebiri balina ebbale ennungi balina restaurant Lounge Hotel Matugga we tusinzidde olwaleero nga UGNOW TV. Bagamba bakubireko bali ku 0706 97 70 15 0706 97 70 15. Kale no nawe alina obulango obulala osobola tuyisaamu ko bambi. Twebaza nnyo mwami Kango ono webale leero tuleeta olw'okuba osinzira Matugga ko ggwe kotuleze mu kifo ekisinga amaanyi Matugga wano. Okay, ekifo kinene kifo kigazi nga olabe wansi eri ekifo kinene tusobola okuteekateekayo gundi yaffe tusobola okuteekateekayo gundi ya events tusobola okuteekateekayo okusaba kwonna okwenjawulo wano kyonna nga bw'okyagala omusajja yazimba ekintu osobola okubeera ng'okiteekawo n'olw'ensonga eyo twagala okubasaba nti bw'obanga okiwuliddemu emirembe kikozeseeko. Ate no ulira lumu zaabwe etandikira ku ya $5,000 ate nga lumu za kabi. Ekyalo musi kitegeera. Bwe tokitegedde naye nze obudda jjukira batuleese ku makya. Zino saa zigenda oba mu 6 zigenda mu 7 actually. Obudde olwomumanyi bye tukola wano eno obudda twetaaya. Tudde kunjira tuleese. Kale nno nati wano wensabira n'omulala alina akalango we kati oba business yonna yonna so tuyisaamu ffe nga ba UGNOW TV enamba zaffe zibeerako ku screen. Yes, omwami Kango. Kakati tukwaniriza omulundi ogwokubiri. Amina. Yes, sebo. Abalungi abatulaba ku UGNOW TV. Mbabuuzaako era mbassaamu ekitiibwa. Mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. Mwebale okwagala Pastor Kango n'okwagala Believers on the Local Ministries n'okwagala UGNOW TV. Yeah, abantu bakwagala. Channel nyingi. Mazima. Naye ate mwerekereza amazima ne mutulaba ate ne mumpa n'ebyokukola ate bakuba bakuba ne ku ssimu bamala bakuba ne ku ssimu nakyo nakyendi bane nawugana naffe bakutubanja bakubanja that's good kasobula pastor mu mukomyo tebakoma ku ekyo nze bondaba nga ndabika bulungi ebyaddala abantu bano baneno benyini bakola bata be bantu abajja ne tubasabira ne bafuna omukisa nabo ne bajja ne batubulessinga kubanga ojja kusanga nga esawa yonna nga sikola naye nga ate ebintu bigenda mu maaso kiriwo ekityo lwakuba nti abantu bano Mukama abakoze bulungi nabo ne basalawo okutukola obulungi so mbebazaako akensuso. Amina musoma. Leero no nyina program gye ngenda okwogerako nyina ekintu kye ngenda okwogerako oba oliawo ng'abantu abalala bayinza obeera nga tebakitegeera kintu kimusumba okimanyi nti no mu nsi eno mwe tuli mulimu ensi endala munene nsobola okikkiriza kwa byebimu ku bye tuzenga tulaba naye nga tusigire ekifaananyi ekimalayo okusigira ekifaananyi ekimalayo kaakati nsi ekigyoyogerako muno mu nsi mwe tuli obanga Uganda obanga guli mu America obanga oli mu nsi wonna woli waliyo America endala etaliyo gye tutamanyi kaakati eri tusobola obutagiyita America naye nga nsi era ensi eyo etandise okulya ogamba earth country no siri mu kwogera leero ku planet
naye njogera ku nsi eri mu nsi eno gye tulimu. Kitya omanyi bwe nkyogera bwe ntyo omulabi ayinza okulowooza nti oba waliwo ekisenge ky'ensi. Naye this time around njagala kwogera ku nsi esobola okujja ne wamba amagenda go. Njagala kwogera ku nsi nga naye wali abantu. Of course wabeerayo abantu. wabeerayo abantu naye gwe ebintu ebimu okimanyi nti n'abantu abamu tebabifaako oba n'okubiraba tebabiraba. Naye okimanyi nti nno olabe n'ensi gye ngenda okwogerako olwaleero. Ensi gy'eri mpya era ekola ebintu byayo upside down. Etya ekintu ekirina okubeera bwe kiti ekisulika yo n'ekitwala mu kifuula nnenge. Nkakasa nkiteredde naye era nabadde nti ensi nange nyenze ngi experiencing okumala akabanga naye okusingira ddala we nagitegeeredde ennaku nga 2 emabega nafuna omukisa n'entwalibwako emagombe. watugamba ennaku nga 2 emabega va ku 2 ebyemabega biri ennaku kyazzemu ne kibaawo natwaliddwako emagombe. Omanyi nayogera ku ggulu nenjogera ku Geyena nenjogera ku High Mountain naye this time around natwaliddwako emagombe. Kansooke nsiige ekifaananyi ky'amagombe then tusobole okugenda mu maaso n'ebirala. Oyambe omulabi waffe biki biwalabye kakati emagombe si Geyena era amagombe si ggulu. Naye nalimba nnyonnyolako emabega kwawali ne baga nti amagombe kyekibiina ekipakasiza Geyena. Amagombe kibiina kiringa nga kati nga bulaba gavumenti ya Uganda eyina simanya security service gana baje gakuuma president bagayita batya aba SFC akati ne Stan ayina obubinja bwe bwatesitese ayina SFC ye ayina security service ye kati yo gye nabadde mujje oba mubakuuma ddembe beeri abakuuma omunene bali si bakuuma ddembe wabula bali batabula ddembe. Omanyi kati kankubuulireko ekintu kimu okimanyi nti waliwo minisita omwe Uganda wano ng'akoleyo jo nabadde sikifuddeeko naye waliwo omukulu omwe yaŋŋamba naye okimanyi nti no minisita gundi yakatta abantu 2 mu wiiki justice zino mu wiiki emu. Minisita gundi yakatta abantu bamumanyi atomedde emirambo gy'abantu aba n'emmotoka ye n'ekigendererwa saddaaka baagala kwekuumira mu kale katugambe nti no doki ntiki olina ekisiraani nti otomedde wiiki eno ne wiiki eri eddako otomedde. Minisita Ssabagundi muleke era simukuliiko simuyinaako buzibu naye kyenyinza okugamba abantu nti tunyike abaana baffe mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu. Bino ebigambo bye mbagambako ebiseera ebisinga obungi abantu abamu mubirabanga we mwagala n'olwaliwo njagala kubalaga eno ensi mmwe gye mutalaba naye ng'ensi eno enkola yayo ekutta abantu amagenda g'abantu ensi eno ekusumbuye n'esukka bususi we yalikomye ekolera wano muffe nga tomanyi omanyi omuzungu ye wayogera simanya ku parallel line akati ffe tetubitegeera line ezitasinkana ffe tubitegeera naye ng'ebyaddala waliwo line ezitasinkana kati ate era ebyaddala obadde okimanyi naye omanyi nti no wali owuliddeko ku Alien omanyi nti no abantu abamu babyogera abantu abamu balowooza bya bulimba tulinawo n'omubiri gwa Alien oguyimbira wano togumanyi kati ate no mmwe muyinza omulaba nga ayogera nti yali Alien ate ne mudda alina omubiri gwa Alien naye ate okimanyi nti no era byakola bya Alien naye okimanyi nti no ebyaddala atapinga ku maanyi ga Alien oyo omwami ne naawe naye kati kankubuulireko waliwo kozi nyimba kizomanyiko ezize atumuleke bazimanyi kakati
ye muyimbi gwe mmanyi ku nsi kuno atayimba nko kigambo kya makulu oyo mwami tugeza alaba video ene bigambo ebyo bimunamusanyusa oba ayagala oba tayagala ayina okutegeera amazima ate nze sigambye nti no naye nga otateeka mu luyimba lwe mu bbaala oli akola lubimbi lwe naawe amulaba anyumirwa okola lubimbi lwe nabagamba nti eggulu okimanyi lirimu ennyumba eggulu is a city naye kiri ekibuga kyakwesiima kati buli kintu kyokola ku nsi kuno kizimba nnyumba yo ey'omu ggulu okimanyi nti no natuukayo nga nze ennyumba yange eriko bulooka nga nnya bulooka nnya zita bulooka amatofaali nga 4 gokka nga genna akazimbako natya nnyo mukama naŋŋamba nkuzzaayo ogenda ozimba ennyumba yo tonnazimba simanyi oba kati etuusewa kubanga ye enjiri ngibuulira ate buli wembuulira enjiri mba nzimba ebyokuzimbisibwa biri bayibuli eyogera nega nti mugule ebizimba muzimbe ennyumba zammwe bannyabo ne bassebo ng'obudde bukyaliwo tuba tuzimba ziri ez'omu ggulu abantu abamu balowooleza ku nnyumba zinene ez'omubiri ennyumba yogenda okuteeka amakaago ennyumba yogenda okuteeka abaana bo abantu abamu gye balowoozaako ye ennyumba yokka gye balowoozaako naye bannyabo ne bassebo bampuliriza waliwo ennyumba nga ye eri mabega nnyo n'okusinziira okuva ku ntegeera yaffe nga naye tuteekeddwa gizimba tukkiriza oba tugaane nga w'otagizimba ogenda kumaliriza obulamu bwo bonna omanyi omuzungu alina engeri gyakyanguyamu kati nze ngambye obulamu bwo bonna naye ate oyinza okutegeera nti bulamu buno bwa ku nsi ye oli agamba internal life obulamu obutaggwaawo kumaliriza obulamu bwo bonna butaggwaawo ng'oli mu kubonaabona ng'ennyumba yo tewagizimba nga tolina woosula amagombe kyekino kye gateekateeka eri ggwe wenna awuliriza ng'oggyeko kinene ekyokubeera nti gateesiteese omanyi waliwo by the way n'emirambo egitambula okimanyi nti osobola okubeera ng'otambula n'omulambo naye nga tomanyi ng'omulambo gutambula guti amagombe gasindika emirambo nga balinga bantu olaba omuntu agenda n'akuloga kati oba otapinze mu maanyi gali kati wabeera akuloze kye bayita kifiiriza wabeerawo omulambo guli gwe baatuuma kifiiriza nga gugutambula naawe nga buli w'obeera otambula nagwo waliwo abantu abaloota ekiroto ng'aloota mufu nga ye eva alota mufu naye nga kasita mulota ebintu bye nga bikyankala nawe ng'olumanya bakusibako eddambo buli wodde otambula nalyo waliwo abantu nga famire yo egwa ddalu nga mulimu abagwe b'eddalu bangi nga bakuteekako eddambo ly'okugwa eddalu eddambo likiikirira kifiiriza buli w'olota omulambo oba ogenda kufiirizibwa tekiba kirungi kuloota muntu yafa kibi nnyo ate era ffe kyekiva olaba ffe abalokole ng'oggyeko bino bye mwesiriwaza mmwe abandala bwe tulokoka tetufuuka basiru towassa omuntu wa kika kyo ffe tuli bannayuganda ate era ffe tulina entiisa ya Katonda era nze sitya kino kukyogerako nze siyogera ku muntu yenna naye weesootinga oli musajja mukulu ennanfu yagambye ate nti tuwasaŋŋane ekyo ekintu ky'oyogera kintu kikyamu era tekiriiyo yabijjeewa kuba musumba munno mu ngeri gye mulaba mu nsi y'omwoyo kirabika inawe yakakopya Yesu yayogera n'amala n'agamba nti bayibuli negaa nti n'ebintu bingi nnyo ebyakolebwa mu bulamu bwa Yesu naye nga tebyasobola kuwandiikibwa mu kitabo ki ekitabo kitono ku bungi bwa Katonda ku bungi bw'ensi eno kitono naye n'ekirala n'ebirimu tugana bituukiriza olwokuba tetusobola kutuukibwako ebintu bingi ebikirimu kati osobola obutakitegeera nga ggwe omuntu oba kitegeera ekintu kino kyengezaako okwogera osobola obutakitegeera nga ggwe omuntu ng'ekigambo kyayogerwa kyekiva olaba ojja kusanga omuntu ng'avvuunula ekintu nga bw'ayagala naye nga kiri mu bayibuli kati ye n'akivuumulula nga bw'ayagala kubanga entegeera ye weeri waliwo abantu abeetadde era omusajja Katikkiro yamugambye nasanyuse nnyo Katikkiro yamugambye abantu we batyo batandika nga yafunyeyo akawala keyeegwanyiza nga keddira muziro gwe we batyo batandika bagamba nti muli balabira ku bibala byabwe kati kankubuulireko
abakazi bangi banyirira nnyo naawe awuliriza abasajja tuli bangi tunyirira ono naye alisingo olisingo koza nsomba tayagala kukikkiriza kubanga akyawanka alimu kali naye kiribu ekiti gwampuliriza era alaba obubaka buno bwenjogerako olwaleero waliyo abakazi bangi nga si bamiziro gyo kituufu fere tumanyi gye byatandikira emiziro egyo mozi tuyina ne bayibuli waliwo abantu bangi abagenda okujja neno bagambe nti fere tugimanyi ne gye yatandikira tugimanyiyo tetwaliwo nga bagiwandiika iyo nange saaliyo naye kyenzikiriza kiri kimu it is a word of God naye tekitegeeza nti tugenda kukiinterpretinga nga bwe twagala oba kitegeera ekintu ekyo wabula tuteekeddwa okubeera nga tukozesaamuko ka common sense nti kino kisoboka nga tuzze kale twazimba tutya omusingi gwaffe katonda atwagadde atya okutukuuma nga tetulina ntalo mu nsi yaffe Uganda manya bo ne basobola twafiirwako abantu ebbanga eriyise emabega mujjukire ebintu ebyo twayitakoko mu kaseera ak'okunyigirizibwa era mwemba mujjukira bulungi nnyo mu bbiringa eyo gumu bwemba nga mujjukira bulungi nnyo kibwetere ogamba ku kibwetere ebyo byonna byaliwo naye waliwo olutalo luno lwaleeta muzeeyi mu buyinza 86 entalo tezaggwanga mu nsi yaffe naye oluvannyuma lwe twategeera Yesu Kristo omusajja ono n'alangirira n'agamba abantu nti obulokozi bukkirizibwa ng'enzikiriza mu ggwanga twafuna eddembe ate ekyo sikyogera ssebo kufevalinga nze sirina sayidi naye musumba oli kyebadde nkubuuza oli ku sirina sayidi mpagira bantu kye baagala ate era mpagira nsi yaffe kugirabanga naye ekyuse ekituufu kiba kituufu n'ekikyamu kiba kikyamu wabanga yazimba oluguudo lwa Nozani newakubadde nga tusolooza luyaluzimba Ogama Express era agattako nti okusolooza nkagattako nako kubeera basolooza nti tulina amafuta gaffe asobola osimirayo eri amafuta n'asasula oluguudo lwenyu ne kigwa ne tubeera nga tulusolooza ekirungi gyo ekiri akikoze n'ekibi bwe ekiri era akikoze embwa esigala mbwa oba okitegeera ekintu ekyo kaakati n'olw'ensonga eyo abalungi abampuliriza twaliko mu kaseera ako ng'ensi yaffe eggwawo twaliko mu kaseera ako ng'ensi yaffe terina bwogerero nga tuli mu ntalo ng'abantu baffe bafa twaliko mu kaseera ako naye bwe twakkiriza Yesu Kristo akaseera ne katuuka nga tufunye abasabi b'eggwanga eggwanga lyaffe Mukama n'aliyimiriza n'aliteekako obukuumi n'aliteekako ekisa entalo ezo ne ziggwawo naye lwaki tutuuka okwesiriwaza okutuuka ku sseeryo sebo gwawulira enjiri ennyo ennungi ennyo ennono tezaaliwo akaseera ako ennono manyi omwaka gwe yajjirako nze sigimanyi saagala najjogerako kubanga nze saagala nnono naye njagala yokka ekintu eky'omugezigezi bayibuli egamba nti ayina amagezi ye lwaki tetusoma nalumiri nze saagala kunsumbuwa saagalirako ddala bantu banyiiza bantu omulabi waffe tuli ne musumba kango anti banyiizizza ate saagala banyiize eno ensi yaffe njagala tugyagale baganda bange abampuliriza teri agenda gitwagalira there is no one agenda kwagalira nsi yo buli omu ajja kugyagalako kyagifunako musumba oli wa ggwanga ki oba weddira ki kyentegeeza ndi Muganda ndi Munnayuganda neddirango neddirango engo omukazi w'engo sitawaana kyokkiririzaamu ate era sitawaanirako ddala ate wetudde eno mu busatu nzikiririza mu nvuma ndi wa kika kya nvuma nasenga Yesu Kristo envuma ate ejjirawa buli muntu kati wabeera nga kale ekyo kibi kati tuddamu wasa mulokole gendo wase abasiraamu n'abakatoliki kitya sikitegedde anti ffe abakkiriza ba Kristo tufuuka baluganda sagala tubeere leka tubikule endowooza zaffe tuleke kubeera nga tukola ebintu ebyekisiru mu nsi muno eno mwe tuli bikula kubikulirwa Revelation 13:18 egamba weeti awo ewali amagezi alina okutegeera abalirire omuwendo gw'ensolo kubanga gwe muwendo gw'omuntu n'omuwendo gwayo 666 abo abantu wasinza ba sitaani era basapootinga sitaani tebasapootinga ko kigambo kya Katonda naye bayibuli etusindikide egambye nti ayina amagezi banyabo ne basebo njagala kwetwalira mu kiti ky'omugezi asobola okubikula
ebikula enkola z'ensolo omuwendo gw'ensolo n'engusoma n'engumalayo Bayibuli egamba nti tuli balabira ku bikolwa byaffe teriyo bikolwa birala byogenda kubalabirako banyabo ne bassebo okujjako ebikolwa ebyo by'okukyusa ebintu okufuuka kifuula nnenge wetwatandikidde awo ate kankubuulireko ekintu kimu ensi gye mbagambako ekyusa ebintu okufuula kifuula nnenge wanene osobola okubeera nga togiraba banyabo ne bassebo bampuliza osobola okubeera nga togiraba naye waliwo omuntu ku mmwe nga bali bakusibyeko wobanga bali bakusibyeko mu bakomera kubanga abantu bangi bali babasibyeko kankubuulireko mu kkomera bakyusa dde ebintu kifuula nnenge yensi yatandikira eyo abalamuzi sitaani nakozesa abasirikale sitaani nakozesa abantu ffe nga ffe omuntu najja nakuwaayira essango nga ddene nnyo nga tosobola kuliwona naye gwe nnyabo bassebo ng'osibye omwana w'omuntu ku nsi kuno eno oba akubbye oba takubbye oba akutidde omuntu oba tamusse kankubuulire buli w'osalirawo omuntu nti agenda kufiira mu kkomera obeera oyimiridde mu kabonero ak'obulamuzi bw'ensi kati ate nga obulamuzi bw'ensi tekyakuweebwa kankubuulireko siganye batukola ebikolobero naye ffe abakkiriza ba Kristo tulina okusonyiwa lindako omulamuzi wasala omusango omulamuzi it is his job naye ate waliwo abakikozesa obubi era abakikozesa obubi kabalindiridde akabaate kabalindiridde banyabo ne bassebo waliyo amaziga waliyo okukaaba n'okukuba ebiwoobe mu geyeena nga bamalayika b'emagombe bali mu kufumita amafumu okusayidi ne sayidi ng'ekyo ekitabo kye wayimirirangako okulamula abantu nga tekikyakola nga ne wookubira pulezidenti essimu nga tagenda kusobola kuyamba wabula ekisobola okuyamba kwe kugaba obwenkanya banyabo ne bassebo abampuliriza ate olaba waliwo abantu abakikola abalamuzi abakikola nga bakikola okutuusa omukolo nagamba nti nze musibye ku lwange olaze ekitiibwa kyokiraze naye gwe gwani olina omusaayi gwa black essaawa yonna gwa red essaawa yonna ogenda kwevaamu omala otwalibwa omwoyo gwo abatakkiriza mweno nsi ya myoyo njagala okubagamba ebigambo bino eno nga tokkiriza mu nsi ya myoyo sooka obeereko n'okutegeera okwebuziba weweebaka olagawa eyo gyolaga eyo nga weebase bagamba olunaku lugenda kukya lumu bakuganzike wali bakugolole bati bagambe nti yeebasa wumudde nga owumudde n'emisana bwe bajja wabeerawo omuntu akukyalira ng'akwagala oba najja ekiro oba emisana agenda kubuuza bagenda kugamba nga weebase bagenda kugamba bannange omulamuzi yeebase bannange omulamuzi awumuddemu bannange basata nga awumuddemu nga naye tonnaba kufa ng'oli mu nsi wano eno ng'otambula naye ne bagamba nti owumuddemu owumuddemu nze nyina emmoto yange weba nga neyawuddemu ewaka nga njagala kwogerako ne Katonda mbagamba empumuddemu ate ng'enkola sometimes Katonda wasinga okwogera nange mba neebaseemu kati kitegeeza ki banyabo ne bassebo bampuliriza waliwo akaseera ng'ogiddwawo abasirikale ab'eggwanga Uganda waliyo akaseera ng'ogiddwawo ng'omaze okutwalibwa ng'abantu bagamba awumudde nga naye wayisa bubi abaana b'abantu waliwo akaseera ako akakulindiridde akaseera katugendamu kagenda kubeeramu embooko muzirina mukuba embooko naye kikole ng'omanyi nti naye we kakulindiridde ate ekyo ekikolimo okiraba ng'ekyokusaaga bayitawo ebikolimo nakyo mwoyo era nga omwoyo gwakufa gw'emagombe gutambula naawe nina okuvuga sipiidi leero ndi munyiivu nakitegedde ate nze ondaba nze sinyiigira bantu era nyiigamu katono nnyo kati wetunamalira njabeera nseka ninako omusirikale wakuba omwana ku street naye akola mulimu gwe tukifananyeko n'ekyomulamuzi kati nze nali ndabyeko abantu abakubwa nga tabirinako nze kenyini lumu nali ku boda nentukawo ku watoto kyaki waliwo omusirikale bana bali bakuma kati wa boda laba wavuga n'alinnya ku buno pavement kati we yamukuba nange nankubiramu embooko nenvayo ne mukwata bwenti nempulya street ezemu nenyambala ngajjukira nengamba kozi nze ndi muweereza wa Mukama wali omwasiza nali ngenda mukuba omanyi ebintu bimu mbabuulireko ekintu kimu obusungu buli nyamangu ate nsobola omukuba teke y'obunnabbi nagenda nagwa Masaka si Masaka mukyali Masaga na site namba nagwa eyo Kalamojja
ebuwanga nkumbi ne bataddamu nakulaba mu Kampala muno nga nkubye tekemu ya bunnabbi gwe buuza akukaba neegezaamu kemabega kaawo basibira abaliwo tokimanyi nti bansiba ensi gye ngendo bagambe yatandika okusetinga wadde mukama yali ayagala njirabe nagiraba era ngenda gyogerako naye ekintu kiri kimu bali eyo baluma babonaabona abamukubona n'okubasiba ababasiba nze toyinza kunnepankirako gwe ng'omanyika n'akasina kamu waliwo omusirikale yantwala mu kooti 6 okimanyi waliyo kooti 6 wagitugambako era nalaba ku komenti zaffe abagimanyi ssebo kwebali kakati omusajja yaŋŋamba omusirikale yaŋŋamba tambanyumize akantu kese abanyumiza wani nali nagenda okuyingiramu ebyo ebintu naye baba bakola mirimu gyabwe era abasirikale bakola mirimu gyabwe manyi kati nalaba singa tebakikola ekintu ekyo mukomera omwo singa abantu battingana mukomera mwenyini naye kituyambako abantu okubeera safe ababeerayo era mbasupportinga bakikole naye obabeera bakikola njagala bakijjemu feeling banyumirwa olina okunyumirwa omuliro ojja kunyumirirwa ku muntu omukyamu ojja kunyumirirwa ku muntu omukyamu musumba leero ani yakunyizole ojja kuba omuweereza wa Mukama towanji ogenda kusibira omuweereza wa Mukama bamutwala mu kooti 6 bantwala mu kooti 6 kati no olwaddako nembigaana nemugamba gwe ssebo togenda kunkuba bakutenda namutunulira nje mugato genda kunkuba ngamba ngenda kukuba ngoli mu kooti 6 oro omutunulira bwoti omanyinze njagala nnyo omuntu antizinga abantu bensi banonga bakutizinga omutunulira bwoti nobala ne date ze zagenda okufiira kongo zimanyi kati namutunulira olinga alina ne mama wali ku kitanda ne mugaa kale enkuba bakutenda togenda kunkuba ne mama wali ku kitanda ngamba mmwe basibe mu babe bankwatako anti abasibe bakwata balagira bano babuyita bu RP ne mugaa babere wankwatako ate bo mukomera bali bamanyi nga mbulira ekigambo ne bagwa abansi bamukomera eryasooka omanyi okubeera mukomera bakusiba mukomera eddala kukola deliverance baganjala okutolosa abantu ne bansi bamukomera eddala mukomera mwenyini mulimu ekkomera eddala bana bafe mu Uganda mbirabo ebyo mu film mwepanke anti biri abiri mu mukaga mwepanke waliyo ne benasanga yabe emyaka giri bakyaliyo gwe wepanke bwepansi obeerewo nti okala olwanirire eggwanga lirwanirire kati abaana bo balwanirire ki babonebo kale gwe lwanirire eggwanga abaana bo babonebonera eggwanga kambabuulireko ekintu kimu muyina okufuuka omuntu ogwo tufuuka omuntu omu ne mugenda ne mukuba akalulu kammwe bwemumala okukuba akalulu kammwe ne mufukamira wansi ne mugamba Mukama oyogera mu kigambo kyo nogaa nti emikono emitima gy'abalamuzi giri mu ngalo zo nange nyimirira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nyimirira mu kigambo kyo kyewayogera Mukama emitima gy'abalamuzi giri mu ngalo zo oyo omukulu gyali egindi eyo Mukama Katonda wange gwolaba nga kyekyo let your will be done Mukama asobola okumusigukulula let me tell you Mukama asobola okukyusa buli kintu Mukama asobola okukyusa buli kintu nze yakyusa amagenda gange kambabuulireko akwa mujja kunji eyambo nze nali bubi nnyo era wali bubi nnyo ate nali bubi nnyo era gwatugamba mukomera kambabuulireko omusajja yaŋŋamba nti alina okunkuba ne mugaa kati ggwe omutunuulira ne mugamba gwogenda kunkuba ggwe tosobola kunkuba kati abasibe bakwata ani akola ku kyokkuba ono omusirikale abaawo yakola ku kyokkuba mu kooti 6 ne mugaa togenda kunkuba owakanamu n'agamba ngenda kukuba ne bagamba mwe mugeze wabeere wankwatako kakati bo kibatamanya spiritual nze navaamu mu mubiri gwange negenda nenkwata abasibe bana balina bonna tebannumba tebankwata bwe namala okukwata nentandika okatunuulira kano negamba gwe togenda kunkuba nga mutunuulya bwe nti ne mugamba gwe tosobola kuba muweereza wa Katonda gwe tolina wadde na afu enkuba onkuba otya ne mugamba ekigambo kimu ne mugamba gwe wonkubako mama wali mu ddwaliro bagenda mulongoosa agenda fiirayo neyeewuunya nalaba naye era nnyina okukuba ne mugamba nze bwonkubako olwaleero luno olina omusango gwe bakuvunaana waneeno ku mulimu gw'okolera wakumpanyakumpanya obusente butono nnyo obw'abasibe bagenda kugoba ng'ate era omusango agulina kati yeebuuza naga naye bannaye kiki kino kyendi
yagamba gwe kantu gwe genda nankwata ku nkoona nansindika ne mugaa ngeze neto binkubye eyo fire waliwo embeera yagala okutuuka mu bulamu obwo tagikalire mu embeera eyo egenda kumalawo kamba bulieko ekintu kimu abalungi abampuliriza amagombe gareyizinze gayimuse okulwanyisa amagenda go gayimuse okulya omwoyo go gayimuse okukola zisaddaaka ennene anti lwaki gayimuse mu kiseera kino kubanga tuli mu biro bya nkomerero lwaki bituuse kati nga ffe tuliwo nga bajjajja be baliwo banayi tukyali mu nteekateeka y'enkomerero gikyasobola okuba nga liyo emyaka 5 egijja nga gwafadda naye ng'olina kuteekateeka baana bo kikyasobola okujja leero bakatikati bannange kaakano wetwogerera ne kiba ovvu omulundi gumu ensi nezindwako anti kyekyo nange ebimu ku biseera n'okuntiisa bino bemugamba nti kakati let's prepare ourselves nga kaseera ko tekanaba kujja kaseera karatu kyanga tekanaba kujja nanyabo ne baseba bampuliriza I was experienced by the way badenga njogera nze kugeyeena neggulu ebbanga ddene nga mbagamba abantu nti egeyeena gyeri neggulu gyeriri naye ng'omwoyo talina nga tanaba kuntuusa kutuusaawa nga tanaba yandagako n'abantu abaliyo kati nze mu mayindi zange n'okumanya kwange okusinza ku kye nalaba nalowoolezanga ddala nti geyeena gyeri neggulu gyeriri yamalade okukolebwa naye mukama ng'akulaga kigenda kubaayo kakati ku mulundi guno nja kudda ne interview eyo one day one time nga nnyonnyola ku ekyo naye olwaleero njagala tudde ku nsi eno etwekweseemu naye okugikalitiveti nga njitandikidde mu kkomera yatandikira mu kkomera sina sinumbagana kitongole ky'amakomera gavumenti tolumbagana muntu naye njagala okuwulira abantu nabo bakimanyi nti ekkomera kibi ekkomera lyonga era basobola okukyusa anti Walukaga yagamba nti akwagaliza ekkomera akwagaliza ntaana kakati asobola gwe okukyusa ku kikolwa kyo ke kaseera okikyuse kubanga waliwo ensi etendeka abatujju ensi etendeka abatujju but abantu twogera ku byakulwanyisa bya muntu by the way nze ebigambo byenjogera siyogera nnyo byakulwanyisa bya ku nsi njogera ku byakulwanyisa bya nsi ya mwoyo waliwo ensi etendeka abantu abo waliwo omuntu kati yensi yakuzimba mudda nawe ekulimu buli muntu gwe wenna asiba omuntu mu kkomera ensi eyo yamala dde okukwata omwoyo gwe gwamala dde okukwata kati gwe wenna omusirikale walamuzi baani nga nsiba omuntu abali enguzi ensi eyo yamala dde okukwata kati amakomera bagakolera baana era bantu kati ate nungamba nti nze kati bayibuli eyogera negamba nti mu Isaya 45 eyogera nti I will go before you nja kugenda makulembere nseeteze buli bifo bisende olwokusatu nti ndibawo ebyobugagga ebyakwekebwe wala kali numanye nti nze Mukama Isaya 18:19 egamba 18 egamba mujeje ndi mwenna bakoye mujeje ndi tutese ffenna bwayogera Mukama newankubadde bibibyo bibi bingi nnyo bona agondanga 19 bona agondanga onali ebirungi byensi Katonda takolangako promise nga yakulaba nnaku ku nsi Katonda era teyatondayo mwavu teri muntu mwavu ku nsi teyatondayo muntu teyatondayo muntu atasobola kwogera bigambo byenjogera teyatondayo muntu atalina kisa ku lulimi lwo kisobola kutonda magenda go ninga ate bendaba be basinga obungi kubanga you don't know what to do tetunnezuula temunna okwemanya kati kankubulyeko wenbanga njogera ku bantu abateesiteesa agenda oteekateeka revival ya Kristo kakati gwe oli bakuyita Stone M movie whatever wachi vije wa movies kati ekyo Katonda kyakutondamu yakutonda okuteekateekera ensi naye ekintu kyoteekateeka kiki otulaga pono sikolezo fere otulaga pono oba buno blue move sizikolezo tozikola sikola erotic movies buli weranga ekintu kyokolanga Mukama alina ekintu kyakuweramu mu kisokola bano oli yazimba channel yiyo Yuginawo TV tugiraba nawe wuyo ko oli olina omulimu ojjako sente zirisa abaana bo noleko genda okuwa enyondo kakati najjako n'obubaka bunene bwasobola okubuulira abantu kati nga bino bigambo byemuli mukuwulira oyo kitegeeza ali mu kuteekateekera ensi ye okulangirira revival kati naffe tulina engeri
kubanga tugenda onambuzabuza nyinza okuvaawo abantu ne baliko okufuna ekinyusi kineeno buli muntu position gy'okola ezimba ettaffaali ku bulamu bw'omulala era n'ensi gye mbadde mbagambako ekola ebintu upside down njagala balaga okusookera ddala mbeesinze nnyo mu kkomera yatandikira mu kkomera kituufu kati gwe nojja n'okera ku makya n'owayira omuntu omusango mukwano musajja wattu ne bamusiba osobola okera ku makya n'ogera n'owaabira omuntu ne bamusibayo emyezi 5 6 7 era n'ogaana okumusonyiwa muntu gwe weeyita ki oganye okusonyiwa munno weeyita ki Mukama akuwadde emikisa yagamba mujjeje ndi mwe n'abakoye n'owobanga oyina ebibinga bimyuse ng'omusaayi Bayibuli egamba nga bitwakadde nga bendera emmyufu yabirongoosa bifaanana ng'omuzira naye gwe kiki ekyo ky'okola naye amakomera gabaddewo okuviira ddala ku mirembe egiri emikadde amagombe gabaddewo okuviira ddala ng'ensi etandikawo Bayibuli eyogera ku bamalayika ng'ensi tennaba kubeera mu bantu ng'erimu bamalayika Bayibuli egamba nti bamalayika batandika bamalayika baliko mu nsi eno nga enensi ng'abantu tetunnabeera kubaamu nga bamalayika bakalira kuno Katonda yamala okutonda abantu n'abaleeta n'abateeka mu nsi bamalayika ne batandika okwegomba abantu nga balaba tubigula bamalayika abo ba Gabudyeri abo kati balaba nga batandise okwegomba abantu bamalayika n'abajjayo kati n'atandika basindika busindisi nga babaka njagala okubagamba ebigambo binene abampuliriza Sitaani yatondebwawo okuviira ddala Bayibuli eyogera n'egamba nti awo Eva yalaba ekibala yalaba ekibala omusota gwamulaga ekibala ne gumugamba lyako naye n'agenda n'asikiriza bbaawe kubanga Sitaani omusota ye Sitaani ye mulyolyomi oyo amalawo eddembe mu bulamu obwo yalaba ku olwo naga nti Katonda wange bwe yamala okulaba ebigambo bineeno natuma ekyo lwaki nkiyiseemu njagadde kubalaga nti Sitaani yaliwo kuva dde wano amagombe naye buli lunaku updatinga akolayo ekintu ku mbeera ezigenda mu maaso enkulaakulana eriwo naye upgradinga waaw ate ekyogedde mu luzungu bulungi ate nze kibadde kinnemye naffe nga upgrading ebyaffe akati yasetinga ekkomera agenda alikyusa buli lunaku alikyusa nkutegedde musumba omanyi nti nno akalabba mwe mulowooza kaavawo naye weekali wane waffe oba wane Uganda Museveni yakajjawo tewaliwo byasiba life kati imprisonment okimanyi nti okusiba life imprisonment simanya abakubi akakumbi ku mutwe n'ofiirawo bakusinga nanti ye kyeyejjako nasibwako emyezi 7 emyezi 7 kitegeeza kutuukirizibwa mu nsi y'emyoyo omanyi bano busajja bwerowooza nti bugezi naye ate busiru bakusiba emyezi 7 nga kitegeeza kigwe nakwatibwa mu gwo 7 ennaku z'omwezi 27 ne bansiba emyezi 7 mu kkomera n'entebwa ennaku z'omwezi 27 kati nga balowooza bakusibye nnyo kati bo mu kulowooza kwabwe mutegera y'abaana b'abantu balowooza bansibye naye nali ntuukirizibwa obeera olabye nti ennaku zonna ze banteeramu dokumenti zange zonna nzirina ennaku zonna ze banteeramu 7 etegeera kutuukirizibwa kakati kye nalabayo mu nsi y'emibiri etegeeza ati nti oba nakusiba emyezi 6 okusinza ku misango gino egya Nagomora mu myezi 6 egyo banoonyereza bakola risaaki olaba nga tolina musango ne bakuta naye ate gavumenti confirm passetinga obudde bwo bwakufiiriza bwomaze era n'abaana bo era wavaamu nga tebasomye nga badde abasomesa osanga tebasoma ate ng'egamba abaana baayo naye tebalabirira ng'ekusibye eyo nayo point omanyi ffe tukuba sayidi ne sayidi ekituufu kiba kituufu ate ffe tulina omukisa gumu anti sikutegedde wadde woogambye that's why we love you so much and we pray for you every day Mukama akuwe obulamu Mukama akuwe amagezi Mukama akuwe obusobozi obutufuga ebbanga lyakuteekateekera okutufuga weliba ligenze nga liweddeko era tusaba Mukama oyo Katonda waffe akukuume mu bukuumi obulungi akutuuze somewhere wayagala okutuuza
mutera omusabirako every day ne leero twabadde ne overnight ku Friday kikesezo olwaliro omukaaga tusabidde eggwanga lyaffe tusabirako Robert Kyagulanyi Ssentamu tugamba Mukama tukwegayiridde takubwako mboko n'emu ku luno tatwalibwa makomera ku luno oluli kubanga ayina abantu bayogerako amawulire amalungi ayina ebigambo byayogerako nga ne gavumenti yegenda oyimirira tukolera ebintu ebyetwetaaga bano ono wayogera bano ng'ate bakola bamukopa opposition kitegeeza ekyo opposition by the way biteeso byayo biyita nnyo mu magezi era opposition singa teyaliiwo singa ensi etutwalanga bweyagala kati bwe twamaze okusabira omukulembeze ali mu buyinza etumugamba Mukama ekimala kimala bwabeera wakugenda agende mu bulungi we kubeera kwakulaba omukulembeze mulala tumulabe netumala netugamba Mukama tukwebaza omusajja atulabiridde atuwadde freedom netwogera nemwogera buli kimu kye mwagala tusaba n'omukulembeze addako tuleke twogere kubanga otakikole by the way omanye ensonga lwaki atukalakase nnyo muzeeyi lwa nsonga spiritual ali wise mugezi era talumbagana bya mwoyo kankubulireko obukulembeze obuddako ebimu ku bye bugenda okusooka okulangira bugenda kulangira ebisiyaga ate buno bugenda tufiirako bigambo byenjogera bujjo temubitegeera woowe nze nkwewunya ebigambo kirungi bibyo byonna neno kyano yempagira okubyogera kyano eno esangibwa Kasubi ono Stone M ayogera firimu omukulu ku kamera kwali ye nanyini kyano enamba eriko yesembera 75 yani yoli owa kyano kati yo wamukuba bulungi embooka akutuusa ku Stone M wama tuli ku Yoginawo TV tulina Musumba Kango ebigambo byonna bya Musumba Kango tewerabira twasinzidde ku Lounge Hotel ematugga wano batugambye buli lwa mukaaga babeera ne family day out buli lwa kutaano balina live band Sunday lunaku lwa oldies chill out ane bagamba nti accommodation rooms zaabwe zitandika ku mitwalo 5 steam ne sauna ku ebiri balina ebbala balina restaurant osobola okujja n'oli akamereko ekifo kirungi ekifo kinene ekifo kigazi balina n'ekifo space ewategekerwa emikolo osobola bakubirako aba Lounge Hotel ematugga leero twasinzidde omwami ono byonna yabikoze olwaleero naye abo nabo ngo bawadde nnyo mention anti lwansonga twagala n'abalala batuwe nabo tubayisengamu twagala n'abalala ono ye kasita omuwaayo akantu katono nnyo nno ate nguwa akantu katono nnyo wamma kubira aba Lounge Hotel ku 0706 97 70 15 osobola okugana ne manager ali friendly bambi ye Musumba webale nzo mulokole wenkugambira nti obufo obwo tubukozesa bufo bwaffe ebyazimbibwa ggwanga lyaffe era okuspendinga sente zaffe mu nsi endala tuzispendingira wane waffe Uganda tuziwa ku bannayuganda ne baziryako naye tukusaba okozesa ebifo ebyo bulungi ekifo kati wetuwulira lodge oba wetuwulira hotel ne tuwulira nti waliyo room tulowooza ku kintu kimu bwenzi which is not true waneno olabyo ekigambo ekyo twakyonoona tusobola okukozesa ebifo ebyo kubanga omusajja agambye dewesulwa mukaaga soka olindeko ekera omulanga nnyo tugende maaso banange mukulu ono alanga nnyo ono yayagadde nnyo olumuza wanombo twabagamba mutuwe obulango ku kyano kuno tubayisengamu mentionings ne omwami yatugambye ono omwami editor waffe yatugambye asobola n'otuteerawo akantu ku screen ka sticker ne ka video mbo nothing akagundi mbune ka video nga ka playinga ne ka playinga ebyo byonna byangu oyo editor wa kabinyo kale kasoko obulindeko obalanga kati budde ku mulamwa ebifo ebyo osobola twakyonoona kubanga Abannayuganda tweyisa nga we twagala eva tulowooleza mu kintu kimu bwenzi endowooza yaffe okay ebifo bineeno byategekebwa nga byakuwummuliramu osobola okubeerako eyo ng'owulira okooyeeko okubeerako ewakanga obwana buleekaana otambula ne famire yo ate nze kino nkibayigiriza nti mufunengayo obudde bw'okuwummulamu omuntu wetaaga owummula ogendeko awantu batakumanyirwa kuba nti ebifo bino babyonoona ne olaba waliwo kati olaba ng'eno nga kino ekifo kisirifu tekireekaana lwakuba nti obuliri ojja butuukako ng'obuliri si buyonjo nga buyonjo mubiri naye nga munsi y'emyoyo si buyonjo
manyize wadde ka mention kyogirako nanti go oyine engeri gyolabamu ebintu byo naffe tuyine engeri gye tulabamu ebintu mwe bammemba banki badde yeena gobanga okikola ekyo manya bumanya nti kati wafuuka mmemba wa geyeena naye bambi tomanyi olowooza okunyumirwa kati tusobola okulongoosa ebifo bino nebeera birungi kale naye gwe natu andaba abampuliriza nga wali yagadde okwogeramu ne Pastor Kango wali yagadde otusabeko ffenna wali yagadde otuyambako twagala okugula ettaka eddungi lyetugenda okuweererezaako wetugenda ozimba eddwaliro n'essomero nekanisa nekanisa wegenda okubeera ate nga tuyina ne home ey'abaana abaana bamulekwa abaana kankozesa olulimi lumujja okutegeera bakateeyamba bambi ganze manyi nange nali street boy ensonga lwaki ekyo kyankwatako n'ensalawo okukola home eno nga wali yagadde okunsupportingamu oba okusabako naffe okuŋŋaanako naffe ng'olina ky'oyitamu kino kiri side biri buli muntu yena awuliriza nkusaba okwata ennamba yange n'ey'essimu onkubireko obeere nga twogeramu mu linnya erya Yesu ennamba yange eri 779 300 412 779 300 412 eri ku WhatsApp. Ekanisa yaffe mpoze sinzirawa ekanisa yaffe esangibwa Matugga gw'ova mu Kampala linnya taxi obanga oli wa taxi linnya taxi ogigambe ngenda ku Matugga shopping center ku Scrap ku kizimbe ekinyitira ku nyinyi yambuka ekanisa ogenda giraba eriko ekizimbe eky'amabaati ne tent eyo yongeddeko kuwandikiddwako ebigambo Believers on the Rock Ministries ekanisa ojabeera ogiraba otambula mu butambuzi eringa wali tewetaaga boda wali maaso beera olengera Doni waneno ng'oli ku kizimbe ekyo Matugga shopping center ku kizimbe kwennyini kwowetera awo nyinyi wowetera omulundi guli wobadde otutwala naye leero tugenda kukolerako eno okumala nebbanga kubanga abantu beetaaga okukyusa ku background wakunyumidde naawe kano kafo nkamanyi kozi tutera n'okutegekerako okusaba wansi wali naffe gino emyojo obwenzi mukire ekibangiriza gino emyojo obwenzi tetugikuba fire nemuleetawo crusade tuleetawo crusade so mukama abampeera omukisa nga mukolaki nga batwegattako nga mutwegattako nga mujja tukyalirako buli lunaku olwokutaano olwokusatu mu mwezi tuba ne overnight buli lwakutaano olwokusatu mu mwezi omwezi no guweddeko anti jjo twamaliriza olwokutaano olwokusatu omwezi guweddeko bannange abatubanja nabo beesunga tubawe kasente naye ate gwakiŋŋambye mbu olwokutaano olwokusatu omwezi teguba n'olwokutaano lwa mirundi ena siza kati nayo lumu oli musasule weetereze ngenda kwetereza tubasaba olwokutaano olwo tubeera ne overnight tujja ne tugamba Mukama ensonga zaffe twagala zimba musingi ogw'ekkanisa nga si musingi gwa kusabira si musingi gwa kulagulwa wabula musingi gwa kwesabira na musingi gwa kweragulako lwansonga twetaaga okuyiga obuyinza Katonda bwe yatuwa katudde maaso tugende mu maaso tweyanziza ensi eno eri upside down ebintu byekyusa byakkawo ebiti eri mukomera etandikira mukomera abantu babasiba okumala emyaka 5 nga talina musango kati yatuukeyo neyekyawa ebbanga lyagenda okumalayo okukoma wanene wabweru takyalina famire takyalina mikwano ng'obulamu takyabulina buli kimu bakimutwalako agenda kuvaayo nga mukolobero nnyo agenda kuvaayo nga yakyuka banyana ne basaba omusajja agenda kumala ebbanga eryo watasabbuuna agenda kusiyaga ate bagamba nti ye University of Understanding ye University of nti ovaayo nga totegedde kati bakyogera batya oba oggyeko University of Understanding ekifo ky'okutegeera sematendekero w'okutegeera kati ate sematendekero w'obugwenyufu bakyogera batya mu Luzungu University of Stupidity ekyo sisobola kyogera tikisobola kinenemukko ku nze ku Luzungu lwange lutonotono naye University of Stupidity sijja kyogera obugwenyufu butandikire ekyo abasajja bali eri basiyagala naabwe mu university era bavaayo eri bayerabira kyebayita omukyala bajja kuddene bweru nga basiyaga busiyazi tusaba abantu bannanga basiba abantu mu busonyiwa abantu wane waffe kyatandikira wano mu Uganda kyatandikira makomera oba no abantu banja basiyazi naye ate mukomerawo kisusse
By the way, ensonga eyandeese olwaleero njagala kwogera ku kye bayita divorce and how to overcome the spirit of divorce. Divorce abafumbo okwawukana bayawukanye. Kati naye njagadde mpite eyo nsobole okucultivatinga kino ekintu omuntu omulabi waffe alaba channel eno asobole okukitegeera bulungi. Okay. Oba wali naye saga tunatuukayo leero tulina essaawa zaffe ngeza tugenda bakalakata bagenda kuwulira wekatafulumira omugondi eno wekatafulumira mu paati eno kagenda fulumiramu eri eddako gwe tukusa busabi sigala ku channel eno ng'osubscribinga gwatana basubscribinga bambi tokola ttima bano abasajja nabo beetaaga okuliisa bakazi baabwe n'abaana baabwe baleke kutuuka kaseera waliwo embeera esindiikiriza omuntu okuba ennyondo nze embeera yansindiikiriza okubba emmere ekubuse piki oyagala divorce okiwe topic okiwe obudde era kati ndi mu Kisimira Foundation. Okay. Nakitandiseeko dda lwakuba nti nze ebigambo byange oba tuweetegereza nnyo si buli omuntu mubuulira mbuulira bagezigezi abagezigezi ate era sabagezigezi mu mubiri nti gwotegera nnyo kompyuta simanyi oli dokita simanyi oli looya wabula abo abagezigezi mu nsi y'emyoyo nga Mukama akuwadde omukisa ogutegeera. Kyova oyogerera mu ngeri ebiseera ebimu tulina akayimba kagamba nti nga mulungi Mukama mulungi. Njagala nnyo akayimba ako kubanga Mukama mulungi naye tetuli mu kutendereza olaba n'omukulu abadde akute vibe akayimba nkamanyi yembeerayo kaakati lwakwa gwe nagamba gwe wawaka tukwagala ffe kulaba wali muloko tukulabeko oyagala kunaaba muloko mwennyini tukuwe ne program ogikole tukakase nti ddala musajja mutuufu. Okay. Muloko oli naye maama engeri gy'owaanamu kaloogi kano oba okalabyewo eno si loogi eno launch anti era kuliko ziroogi ate gwasinze kwagala mu luumu yasinze kwagala mu luumu swimming pool yaawo bayina swimming pool ey'omulembe naye ssebo omukulu buli lwogera 2-3 bayina luumu nnungi nnyo. luumu zaabwe wazituuse Musumba oba wali ozituuse awange nze obwedda nnambula ekiri wano wabweru kikulaga ekiri munda wano olabika bulungi so tutambule kakati omuntu agenda okuva eyo nga yeekyawa ng'ebintu takyabirabanga mu biraba abasiyazi abasiyazi baba amagezi kubanga kwe bali kuno abasiyazi bali buli wamu wonna. Omuntu nno omusiyazi n'omuntu amasturbatinga tebalina njawulo era Mukama bonna batwalanga Sodoma omusiyazi n'amasturbatinga bonna Mukama batwalanga Sodoma. Ye kankubuze n'abakazi babikola iye nnyo olaba kati nze naliko mu Gardenist supermarket kati nentuka ojogedde erinnya ate lwaki sijogera waliko mu supermarket bwebeera bawakana ng'oli andeetako omusanga mutwale mu Gardenist batunda artificial penis. Bannayuganda twemamaaza kigenda kuggwera eyo bannayuganda bemamaaza abantu bemamaaza babutundawo kakati kambaweeko ekyama kimu mmwe abatakimanyi bokka bano buli babutunda abalina bebatundawo ebyo naye tokigenda mu nnyo naye njagala kuba tulaba amagezi gwe ng'oli musajja nga tomanyi mukazi ng'owulira livansi yekukolera olupanka kyokola kikole naye waliwo kyebayita internal life waliwo akaseera kali akembalirira. Bayibuli egamba nti kaseera ka kulumwa kulaba bujiji kulumwa nnaku kukaaba maziga gwe n'omukazi akola ekintu ekyo kikole naye manya akaseera ako kakulindiridde akaseera ako bannyabo ne bassebo kajja naye njagala kugambayo ekantu kamu kootamanyi abantu abasajja ffe bemulaba wano abalina bakazi baffe omukazi mulungi nnyo omukazi gwe gwoba nga tonategeera mukazi omulungi omanyi n'abasajja nammwe mwemamaaza nnyo nammwe abatali basiyazi mwemamaaza bw'oba oyagala otegeera mukazi wo nti mulungi nnyo funayo olunaku muleeteko mu kafo nga kano mugulire akamera akalungi
bumala muguli ya kamera akalungi muzeeke wakawo mukyala wo munazeeko onaze omuntu omukulu mukolere ye akantu akatali ka bulijjo waliwo gundi waliwo buli kimu nze kyenalyadde amaka g'ekirokole galina okuba amaka amatukuvu galina okuba n'obuliri obutukuvu tugende maaso anyway osobola okikolera yonna gy'oyagala ojja ku experiencinga obulungi bw'omukazi ng'omuleseko mu kifo ngawe kiti bali so sweet bawooma abo abakazi ng'omulabiridde bulungi ng'okoze ekyoteekeddwa okukola obuvunaanyizibwa bwo obw'omusajja nga musanyufu nga mukazi musanyufu bulungi ogenda kiraba naawe omukazi ampuliriza va mu kulowooza okutwala awutu kyokka naye naawe baako engeri gy'oyiyamu omusajja wo okizziza ku saidi yaabwe omusajja abasajja tulina ebintu bye twagala abakazi bakati balina eŋŋombo gye balina tuli bakoowa ensi etuwuuba kakati ensi weekuwuuba ogenda kudda waka omusajja wo muwe eddakiika 2 tewali budde nze nakooyinva ku mulimu abakesisi basibye banjiribya gwe ebyo byoliko gwenamaaza ojja kufuna omwana akunuunira ebbawo obugere ebintu bino eno bye mbagambako mubirabanga ebyokusaaga akola atya faya mubirabanga ebyokusaaga nebino ebintu nsaba mubiwa obudde balokole kubanga bintu bya mugaso nnyo 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 eri buli muntu awuliriza kubanga bino bikusasa naye teri muntu atabikola ekiro kamera y'eggulu nanuna ekigere kya boola lumu nalabako kamera y'eggulu kambanyumizeeko newakana nagamba nze sendangako gwe saagala kumpaayira kamera ziri wali ziraba waliwo ndowooza eziraba mu mbiriizi eziraba eno mu maaso eziraba waggulu eno ku mutwe neziva eno mu bigere nalaba nze nga ndi bwereere nga ntwala nga newalaba bakutenda tosobola kwewakana no bino ebigambo byembagamba kambabuulire ku ssomero babisomesa abaana bammwe kifuula nnenge ebintu byekifuula nnenge bitaamye Uganda kyekifuula bapasita gundi yayimiridde n'agamba nti twewase tetugenda kwewasaayo siriwaza basiru no musumba kati we bamutuusaako vidiyo eno ate anankola ki freedom of talk tugirina we have even lawyers and judges we are gathering together so what are you going to say olina kyogenda kugamba bantu mukama atuwadde abantu abalungi era abantu abanene kuno ku gurupu kwe bali kwe bali okwo ku gurupu okwo tulinako ne bafande nno bayira wenyina ne bajjeno sebo bensumba bajjeno abakuyisaamu olusimu nga bandabye ne banjagala bajja muleeyawo ku kyaki ne tusaba bajjeno ne video zaffe zasimbiyo umera mugenda ku channel yaffe eri Roko International Ministries Matugga genda services zaffe jabero zifuna live Sunday buli program eno gye tubeerako ebeera live ku church ojabero gifuna ku YouTube channel yaffe wandika mu Roko International Ministries Matugga ojabero tufuna kati ate n'ekirala nze nagamba akasajja akagenda okuddamu okundeetera obumbundu n'empingo nga kankwatakwata ebintu ebitali mu magezi njakawo omugere gw'obunnabbi ate nze omugere gw'obunnabbi naye okutuusa ebyange si byankya ate nno nkubuulireko ekintu kimu nze sobola okwevaamu n'embula wano wendi watugambako olaba oli omusajja yafuuka pusi ate nze munsi y'emyoyo nze ndi strong omusingako naye ebyo byali bituufu ebyo oli yatugamba nti mu lutalo amazima ge gasooka okufa kati ffe tetumanyi twaliwo kambabuulireko ekintu kimu bino ebigambo byenjogera bya ddala biri nakyo bigambo bya ddala nnyo 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 era bino ebigambo byenjogera tewaliwo muntu n'omu gwe kitatuukangako so n'olw'ensonga eyo baganda bange bampuliriza njagala kubasaba ogambye osobola okwevaamu n'okola otya n'omuwa oli nemuwa omugere gw'obunnabbi ono omugamba ki
muwe kagundi ako akalabe okay nsobola kwevaamu nenkola buli kyenjagala kakati omusajja jabeera zino obuyingo bwe nokuba olugere gw'obunabbi yamulaga omubbi n'abaaki ati nze nanyiiga sikyayagala kunzanyisa sikyagala kunzitira biseera olaba Yeremiya Eriya n'Erisa yatta abantu 5 emirundi 3 be bantu 15 kakati njagala kugamba ebigambo bimu numbagananga otegeera golumba so baganda banga abantu abatulaba maliriza nga mbagamba nti twebereremu nga munjogera yakakati nkotemu kimu tetugenda kwewasa n'ekyo kituufu ebintu ebyaddala tubiyite byaddala ekibi tukiyite kibi n'ekirungi tukiyite kirungi nga tubeera bagezi ffe okwetandikirako nga ffe Pastor Kango siye mugezi asembayo nze saasoma nako musobola osanga nga omusajja oyo naye ng'alina bingi byalaakinga ye tutamanyi singa ye mugezi asembayo nga alina okumanya nti no tulina okwewasa yali badde afuga n'eggwanga oba gwogeze ennyo ate era nona afuga eggwanga naye talifuga yekka alina okiraba ekintu ekyo kakadde tugenderanga ku bintu by'omuntu omu byayogedde ne tuleka ffe kiki tetuwulira nena nti mwabasumba era tubakkiririzaamu nnyo bw'obanga oyagala okubeera omuntu ow'enkizo gwe kennyini oyina okwekkiririzaamu ate gwe kennyini gwasobola okusitula ekyo ky'oli n'olw'ensonga eyo tusisinkane mu kitundu ekiddako twagala okubasaba nti musubscribinge ku channel eno ku Believers on the Rock Ministries Matugga mujje tukunganeko fena bobanga oyagala tuyambako tuyambeko obuyambi bo tubwetaaga mu ngeri yonna kubanga tulina family nene tulina ebintu bingi betulaninga tubwetaaga ate era Bible ganti meme gabagaba ye meme nagejjanga togenda tuwasendezo tuzirye tugere twebake tutokote wabula tugenda kakasanga tusaba ekanisa sinzira amusonga Matugga bwotuka Matugga ekizimbe bakita Matugga shopping center mu makati ga Doni Maseri Doni ekizimbe kye kiriwo ku kikube kye kya scrap oyambukira wennyini tambuza bigere mpola ogenda labe kanisa eriko ebigambo ebiwandikiddwa Believers on the Rock Ministries eriko baati ne tent itibwa Believers on the Rock Ministries be there era ne Katonda wali akulindiridde teri muntu alituuka mu kifo ekyo nasigala kyekimu amina ekyo nkibagamba kubanga ffe ekyo kyetukkiriza era kyetulagula kyetwogerako so obeera ng'obuze nkubirako ku namba yange 0779 341 mbadde njogeranga mu luzungu 779 341 yemu amina era yeri ku WhatsApp okay bana tukwebaza wena yekumira ku channel ya Feyugi Now TV byomu no muntu omulala alina akalango tukusaba otuyiseemu olusimu esimu yaffe ebeeranga ku kunene tali ya Pastor Kango oba n'okubira Pastor Kango ndowooza era oba osobola otuyisa era mbatuusaako bulungi era n'emirimu mingi gy'otuwadde ndowooza abayitira eyo ku channel kwa oliyinza okusoma ennamba yo ye n'awandiika namba ya musumba nga yeesize gwe ate n'otutuusaako bangi era batuuka ne mbatuusa by the way tweyanzizza nnyo tweyanzeege omukulu antegeezezza nti obubaka bwatuuse munnaffe waliwo twafunye naffe ku kyamagero ssebo waliwo yabaddeko yawe Saudi Arabia n'atuyisaamu awo eggaali kale n'atwokyayo n'atwokyayo amawulire nati nga wobimanyi network tennabatuuka butuusi gyendi network naye obubaka bo butuuse mwebale nnyo mwebalire ddala okusupportinga simala gwogera nga sibimanyi kati nange babadde bakankonfaminga awo ndoza era neshene ebadde oba etandise omukulu nangamba nti awo nno ekimukola kyekyo netwongera okusaba abalala kubanga obuzibu batwokyezaayo kituufu naye si bweri gundi gyetwali tukoze ki gyetwali tusabye omukulu yatugambye nti tusobola okukwatira awako awamu
n'atugattirako oyo n'atugattirako ne tufuna gundi eyo emalayo gye gundi malayo nange nje bagattirako era nange wawensabira nti namulala asinga obeera osobodde sobola okutuyambako netuyambako abakulu bane ne bafuna kompyuta emalayo sobola okuweereza obulungi ne tuteekayo gundi eri ng'esobola exportinga video ekolaki emalayo yessaawa eyo nga gy'oba oyagala ndowooza ng'eno oba ne tuyinza oggita mu ssaawa kuba kati essuubi kati weditsa okugamba obudde katubuweeyo exporting etwala obudde bwayo tumulage nti kisoboka kwa yatugambye agenda tukwatirako ssaawa enana naye nga tweyanzeege musuma nayo tweyanze otuleeta mu kafo kana akalungi olwaleero we twasinzidde ku Lounge Hotel e Matugga baatugambye buli Lwamukaga balina family day out osobola okuggyako wanne family yo buli Lwakutaano babeerawo ne live band ndowooza ebeera mu kasaawe kali we twalabye obateekerawo n'emikolo ku Sunday balina oldies chill out ate nga accommodation rooms zaabwe bagambye zitandika ku $5,000 nga rooms nnungi ddala balina steam ne sauna mu kifo kino kye kimu ebbaala weeri restaurant akamere kalungi musumba yatuyiyeemu dda wano nkugambye leero tuli steady era tugenda kukola ebitundu bye twagala olwaleero nga tusinzidde ku Lounge Hotel e Matugga omukulu yagambye osobola bayisaamu akasimu ku 0706 97 70 15 0706 97 70 15 twasinze ku Lounge Hotel Yuginawo TV tweyanziza n'omukulu wa Yuginawo webale tutambuzaako ssebo n'okulaganamu n'abantu abafanagako nga Pastor Kango n'alina obulango osobola otuyisaamu ne tukuyisangamu mentionings n'okuteerako awo busitika wansi ku screen yaffe mweyongere okusubscribinga tusinkane mu video eddako tovaako wali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugumu litandise